Light City Band ekuleetedde omuyimbi wa gospel nantalabika omusinza TISHA Worship mu konsati etuumiddwa Light in Worship nga 3 December ku House of Rest eyayitibwanga Fido Dido. Emiryango gyakugulwa w'essaawa 9 okuyingira $1,500 VIP $5,000 tebe y'abantu abatano $5,000 ate ba student $1,000 gwokka. TISHA Worship awerekeddwako Pastor Brian Lubega, John Mary, Light City Band n'abalala bangi. Okumanya ebisingawo kuba ku 0742883 Light in Worship Concert ewagiddwa Iris Body Care, Gugude TV, Wallis Fashion n'abategesi b'ebivulu aba Blessed Gospel Promotions and Events. Tuwagira TISHA Worship ngenda kuzomwezi 3 December.